awakula ennume tebabalimba ti mirundi aliddawo teri alisikira mirundi n'akola ebintu mirundi byabadde akola abadde extremely knowledgeable. Kanebaze State House President's Office etegese bino mwebale but muyiga okusiima abantu nga bakyali balamu. Tulira manyi nvudde ku layini ya taata. These are the facts. Mirundi yampa ekiraamo ekyokwogera bye bino. Mirundi afudde akokolima. But in a special way, mukyala Nachobe, thank you so much. Mbadde mmanye enkolagana ye gy'olina naye. Ameri akyambadde, thank you so much. General Lweiso, mirundi abadde akuyisaamu eggaali naye ovuddeyo n'omuyamba. Weebale nnyo 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 nnyo. Akafembayo. Oba oyina emizinga, oba oyina ki, ffenna tujja kuva ku nsi kuno tukole ki? Tugende. Mwenna abali wano emyaka 10 from today teri agenda kubeera ku nsi. Mumpulira. President Museveni oyo gwe mulaba si mubinga bwe musuubira, naye ayina karingi akakuba buli muntu. Mirundi oyo yatuukako akaseera ng'atambulira mu mmoloka kikolona nga talina na mafuta gakola ki, nga balimba Museveni bu mirundi yagwa eddalu. Ndayira nga ntya Katonda. Ameria ne Rusi mwine kyembategeddeko. Mwebale tutuusizangayo obubaka. Nze abagamba nkyogera nga ntya Katonda. Mukyala wo w'ekyengera aliwa? Mama wa Junior aliwa? Aha, jangu. Mumpadde eddakiika emu. Sisobola kuzika mulindi mu ddakiika emu. Tekisoboka. Jangu. Before COVID, omukulembeze w'eggwanga nga mpita entebe ku nsonga ezaffe ez'ekiyeekera. Naye nga mugamba omusajja akudifendinga ennyo ng'ali bubi. Nambuuza nti ani? Titamala emirundi. Naŋŋamba nti baŋŋamba yagwa eddalu. Ne mugamba bw'oba okugwa eddalu kwe kudifendinga ku radio day in and out, then eddalu lye lyanjawulo. Naŋŋamba oyinza omundeetera waite ennaku 2 omuyambi w'omukyala n'ankubira essimu nti muzeeyi ayagala mirundi. Nanoonya mirundi ati mumanyi enkola naye yakiyeekera. Namusanga kyengera w'amaawono. Si bwe kiri? Bwe kiri so. Mirundi yali aganye ogenda mu State House ng'agamba nti bakabushenga baliyo ne kamera zaabwe baagala kunswaza. Era n'aŋŋamba gashumba be banswaza tojjanga n'onziika nga nfudde. Ng'omukyalo ono yeegayira mirundi yingira emmotoka nga tuvuga paka ku State House Entebbe. Sikirabanga. Mirundi twamala ku reception ya State House eddakiika 10 omukulembeze abayambi be ne batuyita tugende tulabe ki president. Sirabanga mirundi nga musanyufu nga kola olunaku. N'amubikira ne muwala we yali yakakola ki? Eyakafa. N'akwata amabugo n'agakola ki? N'agamuwa. Mirundi n'aŋŋamba nti mbadde maze emyaka egiwera 7 nga Museveni mulabira ku TV. Nanneebaza nnyo bwe bubaka bwe nkoze eki. Thank you Murundi. Twebaza Katonda olw'ekirabo kya mirundi. Abaana ba mirundi mubeere bantu balamu nga mirundi. John Imirira. Junior nawe jangu. Junior kankubulye gw'oli kumpi. Abadde akuwakanira agenze. Ekyo njala okikola ki? Okimanye. Kati linnya ku break. Waliwo abadde tasobola kukuba jeko olw'okuba tamala akola ki? Waali. Ompulira muganda wange. Ono yampisaamu olumu eggaali. Najja n'afukamira n'anneenenyeza kitange nsaba kukola ki? Tujja kugayiniganga. John aliwa? John come. Maliza. Sirabanga muntu ayina mpisa na bukakamu nga mwana ono. Twali mu parliament ku nsonga zaffe z'abavandimwe
nga ndaba omuntu anyamba simukola ki ng'atufaako nnyo paka lwe yaŋŋamba oli mukwano gwa taata wange. So weebale nnyo mugende mu maaso n'empisa ezo mwebale nnyo bannange. Mukama awummuze mirundi emiki emire bino byadde agamba nti alina obusajja obwa sapato eya bbulu ne redi abeera akuba luki lwali mirundi wumula mirembe. Abanene abatudde omwo tukooye abantu baffe okufiira ebweru. Mpulidde mukyogerako nti mirundi abadde atwalibwawa bweru. Eddwaliro ly'Erubo waliriwa lyetwaba obuwumbi. Eddwaliro ly'Embuya ery'amagye liriwa. Twagala abantu bafiire mu malwaliro gaffe wa e Uganda. Thank you. Your Excellency, the Vice President, Ministers present, Members of Parliament, all local leaders, amanya nze Toyota Kaguta era nze wano okutuusa obubaka bwa General Muhoozi ku lw'omugenzi Tamale. Agamba nti Tamale abadde personal friend we, abadde muwabuzi we, era naye kimulumya okuba nti tasobodde okujja wano okuwerekera omwoyo gw'omugenzi Tamale olw'okuba nti tasobodde. Naye ali wamu ne famire, abadde yayita famire kugisinkana yesterday, naye famire nebanga etambudde ng'ezze eno. Naye era nga famire agamba nti bwe bunaaba mumaliriza mujja kujja mwogere naye. Tasobodde kujja wano, naye obubaka bwabatumyeko nti mulabe nga mujja, era nze njo bakolera appointment nga bwe nadde njogera ne Junior okulaba nga musinkana General, kubanga Tamale abadde personal friend we, era naye ali mu bulimi bw'amaanyi olw'okuba nti ate tasobodde kujja wano. Naye njagala basaba, kubanga Tamale abadde mukwano gwaffe, musigale ku mulamwa gwa Tamale. Naddala abano ababadde batandisa okwogera nga ba Junior, mwogere ebintu ebibagasa, temuva ku layini. Mwogere ebintu ebibazimba. Tamale ebyabadde ayogera, njagala bakakasa Tamale abadde musajja mwogezi w'amazima, era bw'aba ayogedde ekigambo kye tojja muwulira ate nga enkyakikyusa. Abadde musajja mwesimbu nnyo ate ng'ayogera amazima, era ng'ate tosobola na kumugamba nti awo wanedda nga yasazeewo nti kyekyo. So nsaba famire amazima Tamale g'abadde ayina tusigale ku ekyo. Ffenna abadde mukwano gwaffe, nze nange ng'ayogera wano abadde mukwano gwange, era abadde ajjanga ne Junior ne twogeramu ne tulaba nga ayina obuwabuzi bw'atuwa. Abadde memba waffe wa PLU, era be bamu abantu abatandika okuwagira General Muhoozi. Ndowooza mubadde mubiraba ku social media, era ffe nga PLU tufiiriddwa omwogezi waffe ate omuwabuzi waffe. So kyemanye eggwanga lyonna lifiiriddwa omusajja ow'amazima, omusajja ayina obwongo ate nga amanyi n'okumanya. So General famire tujja kukola enteekateeka tulabe nga mutuula naye oba ayina byayagala oba wabula. Naye era ampadde amabugo g'okutuusa ku famire ga miliyoni 10 gali wano, nze nago simanyi akulira ekika, naye wabula kyansabye ku mabugo gano mbumuweeko maama w'omugenzi abeere ng'anywamu kasukaali, mwe munaamanya naye bw'oba obubaka bwe. Akulira ekika yaani Sali. So obwo bwe bubaka so Mukama Tamale amuwe ekimule ky'emirembe. Amina. Webale nnyo. Vice President ajja kusaako kimuli
era bw'anaamala okusaako ekimuli ayogereko eri eggwanga. Kituufu. Bw'anaamaliriza tulabe ekirala kigenda mu maaso. Okay. Bw'anaamaliriza awakula ennume tebabalimba ti mirundi aliddawo, teri alisikira mirundi n'akola ebintu mirundi byabadde akola. Abadde extremely knowledgeable. Kanebaze State House President's Office etegese bino mwebale, but muyiga okusiima abantu nga bakyali balamu. Tulira manyi nvudde ku layini ya taata. These are the facts. Mirundi yampa ekiraamo ekyokwogera bye bino. Mirundi afudde akokkolima. But in a special way, mukyala Nakyobe, thank you so much. Mbadde mmanye enkolagana ye gy'olina naye. Amelia kyambadde, thank you so much. General Lweiso, mirundi abadde akuyisaamu eggaali naye ovuddeyo n'omuyamba. Weebale nnyo 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 nnyo. Akafembayo. Oba oyina emizinga, oba oyina ki, ffenna tujja kuva ku nsi kuno tukole ki? Tugende. Mwenna abali wano emyaka 10 from today teri agenda kubeera ku nsi. Mumpulira. President Museveni oyo gwe mulaba si mubi nga bwe musuubira, naye ayina karingi akakuba buli ki, buli muntu. Mirundi oyo yatuukako akaseera ng'atambulira mu mmoloka kikolona nga talina na mafuta gakola ki, nga balimba Museveni mbu mirundi yagwa eddalu. Ndayira nga ntya Katonda. Amelia ne Lucy mwine kyembategeddeko. Mwebale tutuusizangayo obubaka. Nze abagamba nkyogera nga ntya Katonda. Mukyala wo w'ekyengera aliwa? Mama wa Junior aliwa? Aha, jangu. Mumpadde eddakiika emu. Sisobola kuzika mulindi mu ddakiika emu. Tekisoboka. Jangu. Before COVID, omukulembeze w'eggwanga nga mpita entebe ku nsonga ezaffe ez'ekiyeekera. Naye nga mugamba omusajja akudifendinga ennyo ng'ali bubi, n'ambuuza nti ani? Titamala emirundi. N'aŋŋamba nti baŋŋamba yagwa eddalu. Ne mugamba bw'oba okugwa eddalu kwe kudifendinga ku radio day in and out, then eddalu lye lyanjawulo. N'aŋŋamba oyinza omundeetera wayita ennaku 2 omuyambi w'omukyala n'ankubira essimu nti muzeeyi ayagala mirundi. Nanoonya mirundi ati mumanyi enkola naye yakiyeekera. Namusanga kyengera w'amaawono. Si bwe kiri? Bwe kiri so. Mirundi yali aganye ogenda mu State House ng'agamba nti bakabushenga baliyo ne kamera zaabwe baagala kunswaza. Era n'aŋŋamba Gashumba be banswaza tojjanga n'onziika nga nfudde. Ng'omukyalo ono yeegayira mirundi yingira emmotoka nga tuvuga paka ku State House Entebbe. Sikirabanga. Mirundi twamala ku reception ya State House eddakiika 10 omukulembeze abayambi be ne batuyita tugende tulabe ki president. Sirabanga mirundi nga musanyufu nga kola olunaku. N'amubikira ne muwala we yali yakakola ki? Eyakafa. N'akwata amabugo n'agakola ki? N'agamuwa. Mirundi n'aŋŋamba nti mbadde maze emyaka egiwera 7 nga Museveni mulabira ku TV. Nanneebaza nnyo bwe bubaka bwe nkoze eki. Thank you Murundi. Twebaza Katonda olw'ekirabo kya mirundi. Abaana ba mirundi mubeere bantu balamu nga mirundi. John Imirira. Junior nawe jangu. Junior kankubulye gw'oli kumpi. Abadde akuwakanira agenze. Ekyo njala okikola ki? Okimanye. Kati linnya ku break. Waliwo abadde tasobola kukuba jeko olw'okuba tamala akola ki? Waali. Ompulira muganda wange. Ono yampisaamu olumu eggaali. Najja n'afukamira n'anneenenyeza kitange nsaba kukola ki? Tujja kugayiniganga. John aliwa? John come. Maliza.
sirabanga muntu alina mpisa na bukakkamu nga mwana ono. Twali mu parliament ku nsonga zaffe z'abavandimwe nga ndaba omuntu annyamba simukola ki ng'atufaako nnyo paka lwe yaŋŋamba oli mukwano gwa taata wange. So weebale nnyo mugende mu maaso n'empisa ezo, mwebale nnyo bannange. Mukama awummuze mirundi emiki emire. Bino byadde agamba nti alina obusajja obwa sapato eya bbulu ne redi abeera akuba luki lwali mirundi wumula mirembe. Abanene abatudde omwo tukooye abantu baffe okufiira ebweru. Mpulidde mukyogerako nti mirundi abadde atwalibwawa bweru. Eddwaliro ly'Erubo waliriwa lyetwaba obuwumbi. Eddwaliro ly'Embuye ery'amagye liriwa. Twagala abantu bafiire mu malwaliro gaffe wa e Uganda. Thank you. Tewekyawa nga tulina ebibyo genda mu bannaffe aba Mugga World Properties abasangibwa ekitala opposite Lake Oil Komamboga Road. Bano nga bagula n'okutunda ebintu ebikadde saako n'ebipya. Olina byokooyi oba byoyagala okugula jangu mu Mugga World Properties. Oddiyo n'akamwenyumwenyu ku matama. Tugula ettaka ku buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala era tutunda mu bitundu bya Uganda byonna. Tugula n'okutunda amayumba agawedde okuzimba. Olina nnyumba z'abapangisa z'otunda oba z'oyagala okukusololeza byonna tubikolako. Tukola n'obusaveya bakubbako ettaka jangu tukuyambe. Ku Mugga World Properties tukuyambako mu bintu by'okuzimba. Tusangibwa kitala opposite Lake Oil Komamboga Road. Tukubireko tuli ku noti 758 43 12 77 ne noti 392 889 7 noti 3. Ku Mugga World Properties bw'otwesiga naffe tukwesiga. Munnayuganda oyagala amaka go okulabika obulungi jangu wa Nalongo ebunnamwaya ku Pentagon ku lusozi. Nalongo Furniture ebunnamwaya tutunda dining tables, sofa sets, ebitanda n'emifaliso, home theatre, TV stands, dressing mirror, wardrobes, carpets, center table, sideboards, fridge n'ebirala bingi. Nalongo Furniture basangibwa ku lusozi awo ku Pentagon ebunnamwaya. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti 754 64 28 93. Nalongo Furniture ku lw'endabika y'ekifo kyo. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sununit Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sununit Beddings balina eby'omu kisenge ebikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sununit Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 2 61 76 99. Sununit Beddings fessanyu mu makaago. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi, emirimu gigootaanye, byogata biganya okugguka. Tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultants and Agency. Obulamu butererenga bwe wabubala. Bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna. Bakumye passport, flight bookings, hotel bookings, airport pickups, company and any guild registration, business proposal writing, software sales, mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu ebyenjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira akedde mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors oba tukubireko. Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction.